kanta asaba naku amanya nedoboozi nze Bajjo events nkolera kimusho yalinga video kyoka kyoba okola information egenda okolera mu video negenda okutaasa gwo omunaku eno video si yabagagga si yamwe bakozi ba government si yabannabyabufuzi njogera gwe ni maama nga abaana bo bali mu senior 6 maama nga abaana bo bali mu P7 oba taata ne maama nga abononya kyakulya okubaawo ng'otunda emyera ku kkubo mukazi wattu ng'otunda mmere mu katale ovuga boda musajja wattu taata ng'otunda njiyo ku kkubo njagala message ino nyamba ogisharinge busharinzi nyamba atalina WhatsApp video zange kirungi muzanya ku bizindalo mu byalo abantu bebukomansimbi abekyotera abemutukola ku boda abebusiya abejinja mwe kunganyene mulaba Bajjo nga ayogera kati mbataasa mmwe abampita ku kubo ne tukuba enduulu abampita ku kubo ne tuwanyisiganya ebirowoozo Bobi Wine ne government temuteeka bannayuganda mu katemba wammwe mutuyambe Bobi Wine bamu omutima omuzadde Edi Mutwe Nubianiri Bobi Yanga bawambye abaana kumpi 5 bali makomera era uli oyagala bawamba abalala owuli oyagala abala masasi gabakube bafenga ba Franka bayasini kauma ba Dita Nabukenya badani Kyebunye sadaka zoyiye tezikumala muna Uganda laba Bajjo event sokumanya bana abasajja bayaye Bobi Wine we buno budde wadde ino kuleta violence oleta virus ngoma zokutusa amadi vehicle oleta virus ngoma zokola zi birthday zo oleta virus ngoma zokufuna accountability yo musajja gwe ba mu mutima kumbe oli mudiru government bulotekawo bunkenke bwebuti sente ziyingira ne tosaside mama wange bagenda kuba sasi ko kyenyatu dakatogo chokeji numa bine bileta virus tebifa byo bibera protected era mujamulanga police ekikwata ngekizaye wache magere nga chebaka nga biri bimpuga bidaye masaka byebaka choka gwo munaku masiki ni gwe ngamba gwo atunde nje yokukubo atunde emiyembe mamange mwe benjagale nnyo mwababona n'enseno abanonye 10 mu kyokulya abatayina sereza amadi vehicle abatayina wa kusula mwabafa akabadika Bobi Wine agula ba kifesi binane bayita kayusi na mubegata ko lwa bandi wagoni police erinyisa budget Bobi Wine afuna omusala kati gwo masiki ni ogenda kubeera wabino mbyogera mpulira obulumi ku mutima njagala banna Uganda ngamba mwaba naku eno video si yabagagga kuba tujja kulaba ko mugagga agenda ku luguudo kumukuba sasi tujja kulaba ko mwana wa mugagga agenda kuva mu nyonya agende mu katanga alwane wa mikisenyi ngamba gubera banonya mine ebinusa amafuta kyoka ebinusa amafuta bakigenda kiteke ekipira mu kkubo teri agenda kikuba sasi esasi ligenda kwata bakwano bange benatasa kesisi ko wino bamama bange abebwayise mwabagenda okufa chokateri kinuma omuntu bawetambulira bibyo akavuyo bwe kajja kakwata mugwali innocent bino ebigwago bibapika mu muri byo social media bikadama byebweru byo biberete biri ku street gwo omuntu yenango yagala kakasa kyenku gamba bonona ba family ya Bobi Wine ku street bonona ba family ya munabyafuze na ku street bonona bino bikadama bakuma mu muri ebiri egweru ense byasiranire ebweru ku street genda Yekalakaase n'ekintu bagala kosa bino bivubuka binusa amafuta babiweye emitwalo 5 oba 10 byo bijja bikuma omuliro olwa bandi wagoni abanaku mufe dala tuli mu ggwanga ki bino byenjogera mbyogeza mwoyo gwa ggwanga kubanga ndabe ggwanga laffe ligenze mu direction ey'ekisiru bannabyabufuzi basanyidde ku mitwe gyammwe enough is enough abagwagwa muganya okuyiga waliwo n'abenyale mwabangambye Bobi Wine lwatekawo obunkenke bwetutyo lwetufuna ku sente Museveni wafuuse muzibu kujjako sente President Museveni ku sente n'obuyinza yagulako kimu abantu batandise okuvaako bagamba totaata sente obwavu bungi mu bantu b'enyala emu nabo baagala kino Bobi Wine kyakola kibeewo Bobi Wine is a business between you the government neze ekinuma wa business baba gifunamu tubagifunamu abanaku banga abafa abana kubanga abafa Bobi Wine bera munekisa senga abanda banyoko oba senga abanda basenta mu bebagenda ku studio toko jukira kayisi we jatesosola nemwe nola bebitu nga byegomba njagala otalo we rujja bino bye bibaawo emmotoka tesobola kutasa mu lutalo sente nyingi zoyina tesobola kutasa mu lutalo akedi zoyina oba ebyobugagga byoyina tebisobola kutasa mu lutalo olutalo bwe lujja osaba Katonda kuwa ebintu ebyo kufuna kyakulya bulamu
nawe webaka nga lwaki mutwala eggwanga mu ntata bwerityo nze olumundu ozenenga basinga lutalo olujja bina Uganda ebirabo byegomba kuba musiriwaziddwa abawumba tuutu abagwagwa abatoletoole nga babagazisa olutalo nga temumanyi effect ya olutalo bwe lujja osobola okudduka ku famire yo noddamu ogiraba emyaka 4 baba tebafudde olutalo we lujja obula wonywa amazzi ne mulinga abagamba nti Uganda singa mugiteeka mu mbeera ya riots ne chaos nti mugenda kufuna mu gwe munaku togenda kufuna wadde ekintu na kimu gwe masiikini gwe bawadde etano ogende ku street ogenda kyogenda kufuna bagenda kufuna ebintu bisatu ku kubo gwe omugwagwa gwagenda ku kubo genda ofune emmere y'essasi mu mutwe ofune batuuni mu mutwe ofune tiyagasi kale gwe ayagala okwekalakaasa sandi kunyiigidde naye maama wange ajja okuba nga atambula bibye essasi limukube nga tamanyi nyiga tufuna omwoyo gw'eggwanga tuve mu bito by'ekisirusiru nze njogera bino siina nsasula gavumenti ya Museveni tempanga wadde 10 bino mbikola ku lwange gavumenti ya Museveni enemedde okwempawalinga abantu abalina talent bino ebintu byenkola omwogezi wa gavumenti byandibadde asomesa yali mumuganya osomesa abantu effects of violence nabagamba genocide etandikira mu mayindi violence etandikira mu mayindi ya mutejjabuzi kati abaana Bobi Wine bakoze babuliddwa emirimu atali muntu wa gavumenti abafaako neze ekinuma nti bikadama bivera ku social media ebintu byebweru ne bidumira lutale e Uganda kati bimanyi nti bo byo biri eri bweru gwagenda okufa gwe masiikini nga Yasini Kawuma teyagenda kuziika ne bonofa family teyagenda jijjukira nenga lwaki twale gwanga lyaffe mu mbeera ya for good and my stomach nga tukitukola tumanyi ti kibi mponi ng'omugwago yo n'agenda ogenda ku street genda ofune emmere yo naye ensabiro yo nayina maama wange agenda ofiira obwereere gw'Abannayuganda batayagala violence mukole bwe muti buli mulaba ebyayo bisatu bina mu bikube nze njogedde buli muntu aleeta okwekalakaasa wooli mu mukube emiggo mukole ne mob justice mu kusooka kwabo bennyini abaagala okwekalakaasa kuba bagenda kuttisaamu mmwe buli olaba omuntu akutte ekipiira kuba buli olaba omuntu agenda okukola effujjo kuba tolinda poliisi twalina amateeka mu ngalo buli muntu ayagala okweta omwoyo gw'okwekalakaasa kubanga abasetinga okwekalakaasa tebafa mwe abantu abali innocent mwe abafa kati ze ntaasa obulamu bwo nga maama weenoonyeza 10 maama oyagala omwana watula P7 maama otunda miera gyo ku kkubo maama otunda bu Edison ku Owino oba wonawona wootunda tokkiriza muntu yenna kuleeta kabenje wooli gwe kutabuliza vidiyo eno abagezi mujja kubuuka muve mu politics w'abasajja bano kubanga Bobi Wine yakizudde nti agudde ate Bobi Wine aswadde nnyo apapye alagidde teyagenda mwegata ku street nga se Bajjo wendi kwa abantu mbabuusiza amaaso mbabuusiza amazima baku gavumenti ya Uganda etampadde empowerment onoonya ne wooyogerera bino nga tulaba singa siina maanyi singa vidiyo zange tezibatuukako naye neefaako lwakuba ndi w'amaanyi ng'omuntu vidiyo zange zitambula n'amaanyi gange ziteekamu wadde 10 naye gavumenti yandibadde ekwata abantu nga Bajjo abamanyi okwoga n'etwempawalinga naye yagaana yeedi mu comfort zone yeekolera mu violence ndoza yesize n'okwesunga akavuyo kajje bakubetya gasi bakuba amasasi balingisa zi budget mufuki okuziyiza prevention is better than cure mwandibadde mukwata abantu abamanyi okwogera nga Bajjo abantu nga badokita batyamali abo abantu banje bamanyi okwogera wano ne mubaempawalinga ne mubazaamu amaanyi ne mubagamba mugende musomesa abantu akabi akali mu virus ze Bajjo bino mbisomesa lokale biva mutwe gwange naye ate bitula ku bwongo bw'omuntu n'akyusa ono mu election abantu banneebazizza nze sabiriza nga President Museveni because Sala Musa era Toronto Canada mpereza sente zenjagala ba Emile London bampa sente ne India Paulo Musoke bampa ku sente bagamba Bajjo lumirirwa ensigo naye I'm one man fighting even the government can't recognize what we are doing even we can't be empowered or supported naye nga faba ino kujjamu abavubuka kubafu mukama ataddeko amafuta ne tusomesa abantu kigani kikutula ku tetuka togenda ku luguudo omugwagwa agenda bakube essasi ofune mama anoonya ekyokulya togendayo gavumenti mwetaaga okulanga musensitizing Abannayuganda mpozi nga nammwe muli mu ddiru n'opposition temwagala ggwanga kubeeramu mirembe sensitization is the way to go omwana nava mu primary paka mu secondary nga mayiti violence mbi nti violence bwe jatetaliza mugagga na mwavu okwekalakaasa kwe mwesunga tekuliimu kalungi nze olumu ngamba bakutuuka musoke mukulabeko naye ate mujja kufa mulimu abantu bange bali innocent abanaku abagenda okufa nze sagala kulaba mulambo gumu gugudde omumedika omuntu omu bw'afaamu olumu okusinga miliyoni z'abaddugavu abafudde
ate muve ku mukwesiga abazungu tali muzungu agenda kuyamba Bobi Wine mbu agenze ku street Yekalakaase kuba Bobi Wine yagudde ndayiraga Katonda mugulu nkyogedde nga Bajjo mulinzijukira nabagamba nti Bobi Wine agenda kopa Dr. Kiza Besigye byakola ne byakola ekoti y'abantu byakunze Dr. Kiza Besigye byafulawo okutuwaka mukimanyi bulungi Museveni ayina amajjo okuva Sudan omuntu agenda natereza amajjo Sudan n'agenda Somalia nakuba Al-Shabaab nakuba koni namujjawo gwakutte wiso n'ebipande n'ebipiira ogenda mukola ki okumanya nga mission y'okutta na Uganda mugwewo nengi ekinuma mwe batna babufuzi mwe basirusiru mwe batoletole mwe muganya okulumirira obulamu bw'abantu okubagamba nti dieting is not the way ate Bobi Wine ogudde ku speed nakulabude negato genda kati odumide okwekalakaasa tuli agenda kulinya kukuba oswale lyo badokanga kanga ate oli wa match jukira oli business y'abakozi ba government oli business y'abakozi ba opposition lwaki obokiriza abantu ogenda okukola demonstration kukubo lwaki obogenda okukola ekintu bwe kityo Gwachito olumirirwa nsi yo n'ogamba enough is enough ekirungi ogenda kunama wempaka kunama ebiri Bobi Wine olagidde mukatola mukuto yagenda kulinyirayo lawise wedde osiba osasula abantu bagende bookya ebipiira musasudde aba neteri agenda balinyira bagenda bakuba abantu bennyini zinalagidde dda buli gwe mulaba akutte ekipiira mwekubireko kubanga agenda kutabangula edduuka lyo ligenda okujja gwe abaana abooza washing be bakanaabe temukkiriza abantu batabangulira mubeekubire nga ne polisi teri muva ku byokulinda polisi mubeekubire nze njogedde kubanga baagala kutabangula ggwanga bo baafunye ssente ku sente ezo tebasobola kuba waako balozemu abaana 2-3 kuleta kavuyo mu mubeegatteko mufe abaana baleme kutula P7 bizinesi zammwe zifolo abo abagwagwa abatono ng'ate babazannyira ku mutwe nze ndagidde Bajjo temulinda polisi buli akutta ekipiira buli agenda okwekalakaasa mwekolereko mutaase banakazadde b'eggwanga mwekuumire eggwanga lyammwe mulina obuvunaanyizibwa ku ggwanga lyammwe olikuuma okuva eri agwa temuddamu kukkiriza busirusiru buli awo oyo Bobi Wine mumuleka afire mu Bobi Wine ogudde obadde business y'abantu katolagidde tuyagenda kwekalakaasa oswadde eyo obadde olina okusigala nga okyakanga Museveni nti osobola kati ogenda kulagira ki Bobi Wine nga climax ogikoze ogenda kugira bakwatekwate ebyekisiru weewambe otekawo obunkenke bakwate Bobi Wine ogudde togenda kuwangala myaka 2 ku sini nga Besigye era Besigye oli mulogo gwaje dogere ekisajja ekisima gwalijja nikika mwena Yekalakaase okuba abaana boto bali Bobi Wine wa Luganda wo kyali mukomera olokoba no bianiri family za bo bali mukomera gwa Luganda wo kyali mukomera mwana wa nnyoko kigo basiba ne mutebuza ngenda kanombe weekend mbalo bakola program mutegere